Besigye n'obwa Besigye bwe ne mukyala we Winnie Byanyima bw'ajja nga bakakwata Besigye yayagala kusooka kuteesa akozese byabufuzi. Besigye n'amugamba nze siina musango era sijja kuteesa. Kyekyo waga Besigye bw'oba tolina musango oba waddembe. Ekyokubiri Besigye akuze. Ekyokusatu Besigye ali frustrated. Yateekamu amaanyi ge gonna. Besigye yajja okulwanyisa Museveni mu 2000 kubanga awandiika ebbaluwa ye mu 99. Omusajja oyo baali bamuyita Zizinga Patrick. Baamukwata ng'alina ettaka Patrick Lwanga Zizinga awese ku eka 25 abafere nga baagala kubba ttaka lye era nga lye beetaaga. Patrick Lwanga Zizinga ne bamukwata ne bamutwala mu kkomera nga bamuvunaana omusango gwakutta mukazi we nga mukazi we mulamu gyali eka. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Kubuuzaako byonna gy'osizza obbeera nga otulaba olunaku olwaleero mingi bitambula mu ggwanga Uganda. Naye bwetwogerera embeera ya Dr. Kizza Besigye tennatereera. Akyaliyo mu ICU tebannamuzza mu kkomera, akyali wali e Mulago bamukuumidde. Abantu bangi bavudde ne baba nga boogera ku nsonga ya Dr. Kizza Besigye nga bo bagamba nti ensonga eno tesobola kubeera nga ekwasibwa na kkooti. Ensonga eno yakutuula nga kisajja kikulu muno mwe muli Frank Kyumba yavudde nabanga ayogera ku nsonga eyo. Captain Francis Babu naye nayogera ku nsonga eyo ng'agamba nti mu kkooti mwami Besigye tasobola beera nga afuna bwenkanya. Tujja beera nga tugendako ewa Honorable Balimwezo abanompo bamuli bubi bagamba okuva bwe yayingira ofisi ya Lord Mayor amalala mangi takyagala kumanya abaana abafuuti sojja oba ab'enkyukakyuka abalaba Kyamuli agamba atabeetaaga batandise okubeera nti bamuyisaamu eggaali. N'ebirala bingi tugenda beera nga tubegerako olunaku olwaleero. Sonya ne Moses Gemannya ndine mwami Sewandagi ayogera n'okulinnya Sewanyana n'okwesekera ne yeesekera abadde ayagala kwogera Mozedi Megatron biri bye namugaana. Kati waki oŋŋaana okukola byenjagala ontaddeko nnyama dembe ly'okutambula nga wuuba emikono kasita gibanga mu kugiwuuba tolina gw'ogikuba anti gwagiyingirira anti ompitako ng'olina amannya bw'oba oyagala ogiwuuba giwubire bw'oba oyagala okuba Mozedi Megatron kola na balala. Nze Sentamu Mukasa Sewandagi kyekikutaddeeko maanyi kwe kugamba nti sikutaddeeko maanyi kwejjako lya Moses. Kansaba abantu abali ku Megatron ng'osobola oteesa ensonga era ng'oli mukulukulu waliwo ojja ono mugobe enkooye ontaddeko nnyama kati bwe kuba kunguba kati tewali nsonga ate lwaki ajje kubanga ate kati oba okooye nja kusaniriza n'enviiri ezo sisobola obwo obuviiri obwekyangwe bankugobye ng'ogenda obuviiri obwekyangwe tomanyi brand eno sebo kanso tajja kukolanga na muntu wambiriza ate oyina engeri gy'oteekako oba ekyuma okikola otya gw'omanyi. Nze neerabika nga alina bukaweka obungi olw'okuba enviiri zange oyagala zifaanana ng'ezizo. Nkola ntya ati nonjerusa nze siri musajja mweru senga ogambye nti njagala onyiriri nedda ssebo uyaki nedda njaka ne wano wendi odalye njaka ne wano wendi era omusajja agenze n'angamba mwami Sewandagi bw'oyambala essuuti ye ya bbulu onnyumira ate n'ebigambo byogera biba makula abadde ku gundi kyano ki kweri eyaffe endala kwentera okubeera naye n'omuna bakwagala bwe batyo ate ekisinga okunyumira ero gye basinga okulaba ennyo simanyi lwaki nina nebeeralayo agamba nti akasajja ako kaatutama bwe mba nakutama ate kati lwaki ondaba nina gwe nayombye naye ye buli kaseera abeera negative ne mugamba olinga egundi oyo akyusa bukyusa namugambye olinga sebo oyo mumanyi akyusa ye buli wajja abeera negative ne mugamba sebo kankubuulire mwami Sewandagi waba yogedde ekigambo nga gwe tokkiriziganya na nteesaayi
lwaki toteesa mu community lwakuba abasajja tetulokompoka naye oyo abaganda si basajja abaganda tebalokompoka naye oyo njagala okkirize nti mumanyi era twali tumanyiganye muntu omu ne ku TikTok abeera n'akawunti buli lunaku aba n'akawunti nga 100 abeera n'eno nanvuma n'abeera n'eri nanvuma naye nakye njagala kkirize bwe mwagala na leero ekiseera kituuka omukwano ne gukola ki mukazi wadde omulaba mu identity eyo mwaliko mu nsonga ziri mukazi naye yagaana okukkiriza nti omukwano gwaggwawo nze ndi musajja mukulu siswala kati bwe ndaba nga waliwo answaza naye obanga bakuyiwako amazzi n'enganywa ekyo ekinswaza nkita eyali akuswaza ebintu ebyo yali akola nga tebijja mu kitiibwa kyange ng'omuntu musajja wa kitiibwa tebijja mu kitiibwa kyange ng'omuntu kati ndi kanso nina masters ndi mukulu mu Buganda ndi mukulu mu kika ky'Embogo nga nzijjawo ennakuteeka okusula nga nsangawo akalenzi akakenkana n'abaana bange benzaala nsonga za bicycle kick kakati awo ngate nange neekakasa nti mu bicycle kick ndi wakabi ddagala balimpa wano bulijjo gundi yampa wanaba nono wa gundi biva wake up call kakati nga nsangawo akantu kesitegeera lwaki sikuleka oyo yayina nsonga z'endala kale abamu balina ebizibu byabwe n'esewanda gye ng'omuntu yensonga lwaki kyenjagala omanye nti balina bizibu byabwe nganze okunvuma yensonga lwaki tebalekaayo okutulaba batulaba kuba mu wiiki abantu baba emitwalo ngeegi kati mu mwezi olabika oweza akakadde k'abantu naye akakadde akatalina mugaso gye tuli mpola twagamba buli muntu atuwe siringi mpola abantu bano abatulaba nabo tebali bulungi naye oli waaba asiimye mpola Megatron njagala kino okimanye teriyo muntu mu Buganda ali bubi nga tasobola kuvaamu siringi 10 andi ye abaala abantu nalinda nnyingi zijje tetwagala nnyingi ennyingi tezijja kuwera bona alindo tuwa akakadde tujja kusoma wano nasoma wano abatuwa ssente obasoma nembasoma wano nobatunulira omusajja nayeva mutwalo gwo nagutuwa oli natuwa 15,000 ku mutima gwe ffe siringi 10 kwe tutandikira gwoziraba nga ntono nnyo zigula chapati emu oba 2 abantu omutwalo gumu baba batulabi buli omu ngaweza 10 ziba milioni 10 ebyaddala tezuwera ziba milioni 10 omutwalo ogumu guliko 0.4 n'olukumi luliko 0.3 ze 0.7 0.7 ziba milioni 10 nga batuwadde siringi 10 lwokka olu teriyo muntu asobola kumalako wiiki wano wiiki tubaawo emirundi egi 2 olw'omukaaga teriyo muntu asobola kumalako wiiki nga talina nnusu 10 obwavu buba bususse ne ku nsoba osaana kuvaako ogende mu ggulu ogende owummule nga tolina 10 osobola kugaba naye njagala okwebaza bannaffe abakute omukyala sagamba wano yatuwa emitwalo 23 n'atugana n'okwogera erinnya lye mama webale ennaku 23 nga buli lunaku atuwa siringi 10 eyakimala gye mitwalo 23 ze wiiki 23 omwaka gulimu ewiiki 52 gulimu ennaku 3 ennaku 3 kitegeeza kuba buli wiiki tulabika emirundi egi nga buli wiiki otuwa 10,000 yatuwa sente ziri mu myaka egisukka 10 ekitegeeza buli muntu wateekako nusu 10 tumusaba kingi tetusaba kingi tusaba ekyo omuntu kyasobola gwe tulaba nti ye munaku akola ki asembayo naye abantu ne bagaana otuwa sente tebagaana olumu ebambeera naye affe tusigale ku koolu yaffe eyo embeera eba mbi omuntu wabanga ali mu mbeera emubuuza siringi 10 era njagala kusaba nga nsinziira wano buli muntu yenna ayina ali mu mbeera etamusobozesa kuba na mutwalo gwa ssente mu wiiki ankubire ku ssimu 0702 43 88 52 eyo embeera njirwanyise nze naawe atasobola kufuna mutwalo gwa ssente ewiiki nga toyina kyokola naye nga toyinayo na muntu gwoyinza kkubira n'omugamba nti mukama wange embeera mbi mpaayo 15,000 n'omulala akuweeyo 15,000 nja kubayamba eyo embeera bagiveemu ebyo nabyo mbimanyi
ngenda bakunganya amakulu ebyo nabyo mbimanyi naye nze bwe mba ngenda okuyamba mu mbeera eyo nja kujja wuwo ojja waka nja kujjayo gy'obeera oba wuwo oba bakusuza busuza oba obeera ku street nja kujjayo mala kubuuza bibuuzo byange bw'obiyita ndyoka ntandika okukola kuba tuba tugenda kukolera ku bwereere ogwo nga ogutaddeko ebigundi bingi consultation yange ku nsonga ezo giri 10,000 kati nze nkugambye nja kujja wuwo nga bembeerayo nkakase ntosobola kufuna 1,000 wiiki ogitereze omwana akwatemu mumapeesa aganyege ne bwe kinaba kyetagisa kufunira kyakkola nja kikufunira ngate otabusi abantu bakuno bagenda kubinuka masejje muto wange alina ekirombe ky'amayinja bw'okuba epipa z'amayinja omuntu alina omunafu ennyo mu kirombe ky'amayinja akuba epipa z'amayinja 2 epipa y'amayinja emu 15,000 eba yenkana eti bidomola 10 15,000 oba tosobola kukuba n'ogapima opimi ng'ogajja oli waagakubidde ogateeke wano ku ntuumu siringi ebi bisatu bw'opima epipa zo 10 ze 10 ezi ye bisatu siringi 1,000 nenga zipimika siringi 1,000 opima epipa y'amayinja togayo kati okuyola wali ebidomola 10 ng'oyiwa mu pipa ne bwota half n'ofuna nusu zo 1,000 n'opima epipa zeezi n'ofuna 2,000 omwaka ewiiki oba tolina mutwalo gwa sente abajja kukola ne batugula buguzi kuuma kasaawa kano okategedde ako n'otambula butambuzi ku kyalo kuno Lubaga ng'oyingira buyingizi we basaawa banyabo ne bassebo olinayo omulimu ogw'okusaawa oyinza okuyingira mu kompawundi 10 nga tonafunawo gy'osaawa nange wensola landiroodi wange nze nekutala mulita y'amafuta egi landiroodi wange saawe waka bane landiroodi wange antawaanya nze kutala mulita y'amafuta egi yokka negamba nti buli wiiki nze njaga okulita y'amafuta eyo n'akuuma nze nkakuwadde gwe nga nkwagaza onoonye emirimu egi oyagala kyusa mbeera ya bulamu onoonye emirimu egi w'osaawa 2 ewiiki zino pikipiki zino simanyi bino ebiriko byani sipayiro bino ebyamasanyalaze bagisasula 17,000 15 n'endaga muntu obote yakiza n'obanga buli lunaku owaayo siringi 9 kati nze nja kuwa 17,000 okijjeyo nja kutola ku sente zino ze batuwadde kati golo yampe 20 mu egi eyampe 23 egy'abaana bwe nkwata 23 emirundi 2 n'engitwala awali sipayiro n'oteekayo endaga muntu yo tuba ne sipayiro ezi 2 kati abanvuga okunzija maganja okundeeta wano bandetera omutwalo ogwo amafuta nga kuteereddemu ekyamasanyalaze ne betugamba nakyo kyakasanvu wali kibaatule nakyo kimu nekisasula akasanvu oba mutwalo nokivuga nze nondeeta okunzija emaganjo nontuusa wano nenkuwa omutwalo nofuna gozayo ne bwaba wa 10 ezi 15 nofuna n'omulala gwota wa 15 akenda kabali n'okawaayo byonna ebyogedde naye bina Uganda tebyagala baagala kenda olunaku ate bakafuna ne biryoka bikwanira kuli abakazi omukazi n'abeera kukunama nti biringa bikunama n'atuula n'abinuka bw'ati n'abanga esejjere eyingira enkata nze njagala nnyo abavubuka bana bavuga ku luguudo lw'emukono olaba n'abo abavuga waffe maganjo ogenda wali ku mini price abakuleeta omwana n'akulemerako ng'agamba nti 15,000 takutuusa maganjo atwalewo kasanvu okuva e Kampala otuuka e Maganjo ziri kilomita 12 nze navuga nga TVS yange ogimanyi nga nywa liita y'amafuta emu nevuga kilomita ameka kati otufunira aje kugulira osobola okugivuga sisobola kuddamu kuvuga pikipi nakugamba mama wange yasanyuka nnyo nga bagibbi era pikipi yange okugibba mama wange yasaba baginzijeko ne wali ogenda kufiira ku pikipi yali yasaba ennaku 9 nakakasa nti buli muntu Katonda waayina bwamuwulira yatandika okusaba ng'asaba ekigambo eki Mukama Katonda wange omwana wange mugjeeko pikipiki eyo ku lunaku olw'omwenda ng'asaba asiiba nenkera nga piki bagitutte nentuukayo nga musanyufu nnyo nga yeebaza Yesu webale Yesu yakusabira okugibba n'akusabira kufuna ki motoka wagifunye nsigazaayo ennaku ntono nnyo ofune motoka emmotoka yeewooma mbuuza nza olaba naawe nkulaba ovuga akamotoka naye era naawe weewaanira mu kamotoka gyenvuga tezannya bagiyitaani kazi esimu eri bagiyitaani Sierra
sisiyenta ebyo birala kasiyenta wakateekawo nagitunda dda nvuga emmotoka nsajja siyina buzibu ntambula ntudde emmotoka ensajja bwe ziba zifaanana bwezi baaba kuvuga emmotoka nsajja kigambo okuvuga emmotoka ku myaka gyange si kyangu ate nga ngikoze neeyagala. Olina emyaka emeka? Ndikyali muto. Lindako, olina emyaka emeka? Olina emyaka 3. Nagula emmotoka nga n'emyaka 19. N'ogiteeka? Nengivuga. Nomala n'ogitunda? Kati olaba w'osuwa amasanyu g'emmotoka bagamba nti totta kisumuluzo. Bw'otera kisumuluzo okuddamu okugifuna. Ate nze okundaba nga nvuga piki. Yali covid yaleeta piki. Ngenda okuva mu covid okuggwako nga piki ngimanyidde ng'empoomera emitwalo 3 nvuga wiiki namba ng'ate wali emitwalo 3 navuga nga lunaku nga siddayo. Naye nange seerove yenkola obulungi obutagambika. Ate waliwo enva. Eri emmotoka ensajja enywa 1500 nga tadooba. Edda mangu mu masanyalazi. Y'amasanyalazi. Kintu nakitereeza. Kale naye tugende mu maaso. Mukutu gwa Megatron ndi ne Mwami Sewanda ensonga 2 z'empuliddo ebyo ebigambo byatandise nabyo. Abantu abali abagala okubeera nti ate mutambula naye ku nsonga y'okuyamba oyo atalina amanyi kyekitegeeza okubeera nti tolina yayamba agisomye. Eri 0 702 43 88 52 byebyo nno. So olunaku olwaleero ensonga ziri 2. Ensonga ya Dr. Kizza Besigye n'eyokubiri tannaddangu. Eyokubiri tujja kugijjako salads. Waliwo omulenzi mu comments yatugambye nti twogedde bingi nnyo tubalemesa okuwozesa Besigye naye Besigye bajja kumuwozesa. Ye ngaani mulamuzi? Ne mbuuza ekibuuzo saagala kumanya ebirala byali bwe bawozesa Besigye omusango ne gumusinga ne bamuwanika kalabba ye agenda funa ki? Bagambye naye omulamuzi Baguma yatya mbu nabadde ne Sirajja kuba reporting. Baguma teyatya. Yaŋŋamba nti gundi waagwa bw'ati n'azirika yadduka emisinde. Bw'aba yatya enkeera ng'ate yayita Lutale n'amuwozesa mu ngeri emu gy'abadde awozesa Besigye. Lutale yagaana yamugamba oyo looya nedda. Era n'ekirooya nakyo ne kiyimirira ssebo. N'amugazi oyo simumanyi saagala. Ebigambo tambule ku bigambo by'abano naawe mubaddewo okumala ebbanga. Bwe bagamba nti ensonga ya Dr. Kizza Besigye teyeetaaga kukwata mu ngeri ya byabufuzi kuba byabufuzi gwasiba okyogera nti byabufuzi yatuwamba. Anti bwe bagamba teyeetaaga takwata mu ngeri y'amateeka. Yeetaaga kuteesa kuba mwami Museveni alaga amaanyi ne mwami Besigye alaga amaanyi. Ensonga lwaki omulaba mu kkooti ng'agamba bano bagundi abampozesa sibategeera. Nze ndi musajja Muganda. Abaganda bagamba nti gwe kitaliiridde nnyina ekisolo yagamba nti linda buce. Ekisolo kyajjanga ekiro ne kiyingira mu nnyumba kwati twabanga na nzigi temwabanga na mataffaali gano agammwe. Ekisolo ne kijja kiyingira mu ndaba ekyo ne kibakawo omuntu omu ne kimutwala. Kati mwagala okugenda mu munoonye mama wamwe ekisolo kimututte. Olinga agamba nti banange mulinde buce tunaamunoonya enkya. Yoyo gwe bagamba nti gwe kitaliiridde nnyina yagamba nti linda kikole ki? Linda bukole ki? Buce. Abantu beerabira byabufuzi akola mu nkola ezi. Byabufuzi alagira. Byabufuzi asiima. Byabufuzi alagira, byabufuzi asiima. Kyotegeeza nti Museveni asobola okukeera ku makya n'agamba nti oyo Lwakasiisi musonyiye oba Moses Ali oba Nasuru musonyiye n'alagira nti bamukole ki? Ate kisobolako okuba abaana ba Nuupu ng'embeera batuusiza we bali nga wazibu nnyo ne bagendayo ne bagamba nti sebo tukwegayiridde tukole ki? Kyanti okubasonyiwa bwe munaava mu kkomera kino temujja kikola kino temujja kikola kiri mujja kinkolera kino mujja kinkolera kino mujja kinkolera ne basiima. Mulimu kye bayita give and take. Teriyo muntu ayingira mu nteeseganya
nga tamaze kukkiriza nti alina ensobi mu byakola. Bwe tugenda mu kye bayita pre-bargaining ne waffe mu mateeka, pre-bargain ne amnesty bibiri byanjawulo. Mu pre-bargain otunuulira oludda oluwaabi nga lulina obujulizi mu butuufu n'okkiriza nti ne bwe naakola ntya ogwo omusango siyinza kuguwangula. N'ogamba nti bassebo munzikirize tuteese n'oludda olukola ki oluwaabi ne mugenda mu pre-bargain. Ebyo no bakulaga ng'ebyobwereere naye emabega eyo ssente nnyingi eziyitayo. Era abaana abo ba state boolaba abo ssente ezisinga okubagaggawaza ziri mu ebyo. Pre-bargain na beiru. Mwagala beiru nti tulina kusooka kuyita wa state. Ne bakubbira naawo. State ekyegeza bagaganyi. Genda otulie buli state olabe emmotoka gyavuga. Toddira kali akaana n'okayita emmoloka ensajja. Ojja kulaba bayita emmoloka ensajja. Waliyo enkazi. Nengeyo eyiyo. Kirungi ntambula ntudde. Muteekamu giya bwenti. Nina engeri gye ngisika. Oyinza okufaana nga Kojange Matiya Sekanja kate eyiye yamufuula looya. Eyo mmotoka. Ekiki bagiyita ki? Pikipiki. Avuga pikipiki. Mmotoka eringa ekibajje. Atambula yayimiridde. Naye gwe wali ogituddemu. N'owawulira otya? Atambula ayimiridde. Andi yogera mze wawulira otya? Mwatuuka? Sebo natuuka bulungi nnyo. Nali very comfortable. Osooka kulaama. Nga tuli kyokuba kabone oba musiraamu n'osoma bisimila. Bwe mutyo. Mmotoka eringa ekibajje. Bwe mutyo. Ogituulamu n'egira bweti yonna yagira emitto giri bwe. Kati ebya give and take. Osooka kukkiriza nti olina omusango. Besigye n'obwa Besigye bwe ne mukyala we Winnie Byanyima bw'ajja nga bakakwata Besigye yayagala kusooka kuteesa akozese byabufuzi. Besigye n'amugamba nze siina musango era sijja kuteesa. Ezigeza mwami Besigye yagoba mukyala we mu bintu bino. Ensogola ki naye yabivaako kati? Yamugoba. Amugaana okuteesa. Kyekyo waga Besigye. Bw'oba tolina musango oba wa ddembe. Ekyokubiri Besigye akuze. Ekyokusatu Besigye ali frustrated. Lwekitawuliza ku mukyala we. Yateekamu amaanyi ge gonna. Besigye yajja okulwanyisa Museveni mu 2000 kubanga awandiika ebbaluwa ye mu 99. Ebbaluwa yali egamba ki? Yali alagira Museveni alifominge naawo ng'amujjukiza gye baava ne we bali ng'era amutegeeza nti revolution yaabwe yali agise Museveni nga ekkubo lyagitutteko ddala nnyo. Mu biseera ebyo mwami Museveni obuyinza yali akyabwagala nnyo nga n'obulamu bw'akyabuwulira nga bw'amaanyi nnyo. Kati Museveni obuyinza abwagala nnyo naye tabuwulira mu bulamu bwe wabula abwagala nnyo ng'okusobola okumukuumirawo baleke mukakaalukanya ng'akaddiye. N'emyaka 2 emabega Museveni yalina emyaka 60. Yali akyali. Kitegedde? Yali mukadde envuumuulu. Ng'era akyasobola ddala bulungi nnyo okudduka Besigye we bajjira. Ng'akola kyonna ekisoboka okulaba nti Besigye bamuviira mu kkubo asigalewo. Besigye n'agaana ng'ali ku kkoozi. Ne bwe wali badde ggwe Besigye olaba nze nnyiiga ng'abaana ba National Unity Platform bakukakanyeko bakuvuma ne bakugamba n'okugamba nti emyaka 25 Museveni mubadde musiisirize naye nga Besigye wamulabako nga bamukubye ng'omukono gumenyese nga gutambulira muli. Ojja obuuza omulenzi oyo atambula ku ennaku zino waliwo ka vidiyo akatambula ku TikTok ng'abasirikale ba poliisi bamufuuyira ka pepper spray mu maaso. Genda obuuza omulenzi oyo omubuulire omugambe nti bwe baali bakufuuyira ka pepper spray ako wali owulira otya mu maaso go? Naye pepper spray ezo waliwo omusajja bamuyita Alina Yitwe akyaliyo mbu yalokoka. Nako mawulira nga bagamba akutta omwana simanyi akoze ki ate n'akola kyaki. Mbu yalokoka n'akola kyaki? Yabonyaabonya Besigye
n'akomayo. Eri omusajja omulala bamuyita Sam Omara. Mugenzi bambi. Oyo ye yafa. Yabonyaabonya Besigye n'abalala. Eriyo omulala Kano Nobo Mayombo. Yakwata ne muganda we. N'amuleeta ku nnyonyi lwamuvunaana lwa kuwagira Besigye lwaboni okwirirwa bwoni. Mwali mukyali batebe temwabimanya. Embeera Besigye gye yayitamu n'osanga akantu kale nga katudde emabega wa kamera nga kakugamba nti mwe emyaka 25 Museveni mubadde musiisirize. Tonyiiga. Tobeera frustrated. Ng'owulira n'ensi ogikyaye. Nga totalina mutera gwayagala akusemberere. Besigye byafiirirwa kankweyiko kitono nnyo. Nambooze bwe yalwala nga bamukubye. Besigye yakwata emiliyoni 10 mwaga. Emiliyoni 10 mwaga. N'aziwa Nambooze okugenda okujjanjabibwa. Mpaayo omuntu omu gw'omanyi nga National Unity Platform yamuwadde miliyoni 2 bagende bamujjanjabe nga mulwadde. Ogu. Abantu bagamba obusungu ng'olina bungi ku Nuupu. Nze neesimbawo. Nga ndi wa People's Progressive Party. Kino kyabidande sali. Besigye yampa miliyoni 3. Ebyadda. Sijjanga Mugabi. Ngende mu campaign. Mpaayo omuntu omu Nuupu nga yamuwa ssente nze nkuwe 10 nga be bawa Nuupu ssente beesimbewo. Buli omu gwompa nga National Unity Platform yamuwa ssente nze nja kuwa 10 nga be bawa National Unity Platform ssente ebawe kadi beesimbewo. Ekibiina kirimu ssente. Oyo gwe bayita Tadikano Dr. Kizza Besigye. Kifeefe. N'otunuulira Museveni oyo nga gwe wamujjanjaba. Nga bamukubye. Ng'era ali kukufa. Nga gwe wamukolako first aid. Emusobozesa okubaawo nga mulamu kati. Nga n'abantu bangi baakunyiigira lwaki wamujjanjaba wali mulese n'afa. N'osanga buno obwana obweno nga buvuma nti emyaka 25 gw'obadde oyamba Museveni kubaawo. Tonyiiga. Dialogue wekiri olwaleero. Dialogue akola mu mbeera nga sikuwaayiriza. Orlando wamuwulidde? Orlando ayongera bujulizi ku bujulizi. Olugamba ayongera kola anti Orlando ekizibu kyalina kiri kimu. Obujulizi bwatuwa talina original copy. Kati original copy ani yazimujjako? Lwaki obwe bwalina bwa copy? Kati gobeera mu technology ono w'okusalaasala ebintu okimanyi. Bw'omala okusalaasala kati bwe tumala okwogera wano. Bw'opostinga akatambi k'opostinza abantu beerabira nti bye twogera wano byonna si bw'opostinga nga bwe tubyogera. Osalaasala n'ogattamu n'oteekamu ebirala n'oggyamu ebirala n'oteekamu ebirala. Ate tutereka original copy. Kati oli bw'akusaba original copy atamanyi nti topostinga original. Bw'agamba nti bwe nkugamba nti kati nze bwe manyi kimanyi ne gamba nti awo bompa waabidde leeta original copy tosobola kugireeta kubanga omanyi nti kano wakataddemu ebirala ebitaabaddemu. N'abandi awo nga waliwo Haji w'Ekitigoma. Agikabogoza. Ate kati wano taliiwo. Naye wakati awo ojja muwulira ng'ayogera. Ojjawo Haji n'entema ebigambo ayenegira n'entema ebirala n'entawo n'entetawo. Kati bwe mba wali mu kkooti nkusaba kali akali origino. Kuba bino byalina abimanyi bijingejinge okumanya AI yagenze wala ensonga laki gwe saagala ombulina bya Orlando. Omwana yampadde ka app nakatidde. Kakola kati. Yanga mini wamise wandaji. Wali ososeka akagaali n'abazungu. Konza hata abazungu nze nabasanga wanze musajja sivangako mu Uganda nnaku ziwera 3. Sisambangako kagaali na muzungu. Nangamba nti mpa ekifaananyi kyo. Ninkwata akafaananyi kange nenkamuwa. Nanoonyayo omuzungu naye n'amuteeka mu ka app. Video gye yampadde natidde. AI yatuusaawo buli kimu ekikola. Video mwana gye yampadde natidde. Ng'ensota gy'osota akagaali. Katonda watunga n'entuuyo nzivu bw'ensota bwenzira ku muti bwenzire no. Weeyagalira kagaali. Kati Orlando akyayinza okuleeta ebigambo mu kkooti n'embyewuunya mbu Orlando yaleese ebigambo kwako ka video ke nalabye. Orlando akyayongera kukola lugambo. Talina lugambo lwakola.
Orlando yali state agent. Orlando nga amuzidira atuguze ebyokulwanyisa. Orlando bwayingira bwanonyayo omuntu wanamuyamba kankubulireko. Zino diru tosose lwaleero. Nakunyumizaako diru mwe nali ngenda ofuna sente empya n'enkadde milioni 600 nga nzirabyeko mu kibox. Yali yaki nga nina okugamba ekintu eki bidandisa lyatugamba tuddeyo mu magye akalulu kamulema tugende tuwambe gavumenti n'emmundu. Wali tomusiza nimugamba nti muzeeyi bidandi yanzija mu kirombe ky'amayinja gye yasanga nga njasa mayinja kati nina diguri. Tewali mu bulamu bwange kati kyenjagalanga ssente kuba byonna bye neetaaga ssente zizigenda bikola ki obintuusaako. Ne mugamba ne milioni ezo 600 oyali azindagirira nga sifunanga ku milioni 2 nga zange. Ebyaddala 2 omukono gumu bwendi kubanga nalinga ntunda mayinja. Amayinja nga gatunda emitwalo 2 kwa 3. Kati ngaaguze emmotoka ennyingi agule emmotoka 200. Kati bwe mba natunze emmotoka ya mitwalo 2 emmotoka 2 ziba milioni ezi. Nya. Nga zifunanga yampa diiru y'amayinja g'entunda newe nabeeranga kuvala eddamu nga ngenda funa milioni 5. Nga ninaaga naye 600 nga luli awo nange nali ndwagalanga lungi ndiina entunulamu nga bidandisa lingende muwaayirize nga kikola. Buno obuzannyo eno gavumenti ebukola. Naawe basobola okuleeta omuwala gwe n'akulumiriza nti namusolesa ennenge olw'empaka wamunyumiza akaboozi ak'ekkinyi. Balina ebifaananyi ate baba n'akaboozi ak'ekkinyi baba n'ebifaananyi omanyi kye beetaaga. Beetaaga simu location ng'eraga nti wabadde Rubaga n'omuwala yabaddeko Rubaga kyekyokka. Kyova olaba omuntu nze waŋŋamba nsindikira location tajja ne bw'anagamba ogikusindikira yajja kujja waawo ayimirireko waali akubuuze nga bamusindise. Gwe mwami Megatroni munnange mbadde nze kulabako mubeera ne kwezi mubeera ne sewanda giwali naye munnyumira sebo weebale akwateko ne mu bugalo hagende nga bwe tujja location ziraga bagenda okulaba kamera ku location ku mirongooti anti simu zammwe eyiye n'eyiyo ze zinoonya location. Ono yamusulika ennenge n'amutuga n'ommotoka nti omuwala akulumiriza nti wamuyita Rubaga ku lunaku bwe ruti n'ogenda omutugira mu looja egindi n'omusobyako mumusakubuza ak'ekkinyi nga ddala location ziraga ku olwo nnyini mwakitinkana mwali mu kifo kyekimu. Obwo obujulizi bukutta abantu bangi. Nkuweeyo omulala omukyajja oyo baali bamuyita Zizinga Patrick. Baamukwata ng'ayina ettaka Patrick Lwanga Zizinga awe Seguku eka 25 abafere nga baagala kubba ttaka lye era nga libeetaaga. Patrick Lwanga Zizinga ne bamukwata ne bamutwala mu kkomera nga bamuvunaana omusango gwa kutta mukazi we nga mukazi we mulamu gy'ali eka. Bamupima batya? Mukyala wa Patrick Zizinga n'agenda ku kkooti ayingire mu kkooti awa obujulizi nti nze muka Patrick Zizinga sifanga. Ne bamulemesa n'atengira maaso ga mulamuzi ne bawozesa Patrick Zizinga okumala emyaka egi. Bwe bamuleta bamuza naye nga mukyala Patrick Zizinga talina we yali ayiseera muganda we talina waasobola kuyita kugenda mu maaso ga mulamuzi agambe nti omukyala mulamu tebamukolanga ki emyaka 4. Patrick Lwanga Zizinga omusango ne bagumusingisa. Baleeta obujulizi abaamulaba abaaliwo na buli kimu forensic experts baamuleetako obujulizi obukakasa nti yatta mukazi we. Omulamuzi n'amusalira omusango n'amuwa ekibonerezo kyakuwanikibwa kalabba n'amala mu kondebwa emyaka 14. Bw'ogatako ena gye baamuwozeseza 8 ffe twamugjayo obuzanga Pastor Serwadda ye yakiyingiramu ne tuliviewinga ebintu bye ne tusaba footage tugenda n'okugjayo fayiro nga baananyayo fayiro y'omusajja yali yatta mukazi we ne bajjawo erinnya ly'omusajja ne bateekawo erinnya lya Patrick Lwanga Zizinga. Naye abakola ebintu ebyo bo bali mu mbeera ki? Bawulira batya? Kati mu gavumenti omuli gavumenti esobola okukozesa ogwo musango guli mu kkooti genda ogusomeko Patrick Lwanga Zizinga Uganda versus Patrick Lwanga Zizinga ne tumugjayo naye bwe twamugjayo twejjusa lwaki twajja Patrick Lwanga Zizinga mu kkooti. Lwaki mujjusa?
kubanga mu kkomera yaliyo nga mulamu nga amaze emyaka 14 bwe twamugjayo n'afuluma ebweru ababbi b'ettaka bennyini baamulumba ne bamuwa obutwa n'afa mu myaka egi. Kati kitegeeza nti ffe abamugja mu kkomera ate twamuleeta kufa. Wali yali safe wadde nga teyalina ddembe lyetaaya, yafuna eddembe okwetaaya naye n'afa. Mwami Sobola gy'abantu babasibira ddala. Nalabye emboozi ya Nkommani. Nkommani ono wa Express yabulirawo babadde bamusiba. Sho gyenda aba ku TV, nseraba TV. Naye ku bukeddoko kuliko sho bagiyita fayiro ku mmeeza. Gundi yagikola Salongo Kayiira. Sho nnungi. Nalabye Nkommani ng'anyumya engeri gye baamusibamu. Emyaka egi. Anti bamuyita Sewanyana. Sewanyana. Baamusiba emyaka egi. Yasanga muntu bamukuba chairman bakuba ajja ataase muntu bamukuba ono yali ataasa chairman doza chairman aliwa ataasa bwati bano bakuba chairman ataasa bakuba musajja namufiira obumunga bali bwe balabanga chairman abadde bagamba wuyo yatta omuntu wofu ne bamuvuga myaka egi era omulamuzi yamuyamba jukira omusi abo bateekako mu misango kimanyi siruta nali mu internship MPG awo mu kooti ne baleeta omukazi ng'amaze ku alimanda emyaka egi naye ng'omusango gwamutwaza ku alimanda ogumanyi omuntu yamukubira essimu n'amugamba nti n'abakyala manya nti babiyita ebyo omukulembeze w'abakyala abantu bali wano bakuba omuntu bamutta jangu mukazi watu n'akwata essimu ye n'akubira poliisi n'agamba poliisi nti waliwo mob justice egenda maaso abantu bakuba omuntu owa poliisi n'amugamba nti gendawo nkusangewo mukazi watu oweerosi n'anoonya ne defense ne bagenda gye baali bakubira omuki omuntu poliisi egenda okujja ng'abadde bakuba omuntu bakoze eki neekwata defense n'ow'abakyala n'emutwala ne bakanda okwewozaako nti ffe twakubire ne poliisi essimu ejje bagenda omutanga amaze emyaka egi eyo ye Uganda mwe tuli katoyinza kutwala Besigye ng'oli ku biboozibozi eby'omuzungu. Njagala otunula ebiboozi by'omuzungu. Omuzungu ali mu meeting, mulimu Salaamu Musumba, mulimu Lukwago, naye mulimu ne Lwomushana wa gavumenti. Lwomushana wa gavumenti, Lwomushana takoma kuba wa gavumenti. Mbega amanyiddwa nti wa ISO. Ani yakuwa amawulire ago? Si bya amawulire ekyo ekitongole Lwomushana yakikulirako. Pozi bakola ne Ssemateeka wa Uganda ono. Yali mu CA. Kati Museveni aba yamukola ki okuva? Yali mu CA. Lwomushana ekyo ekitongole yakikulirako nga yakikulira. Lwomushana yabeera ku RDC. Tewaliwo olunaku na lumu nti yavaayo ne yeegatta ku National Platform oba ku FDC. Kati yatuuka ddi okugenda ewa Besigye. Naye ate bamuleetanga mujulizi wa gavumenti mu bigambo bye boogera. Ate nga naye baadde bamuteeka emisango egyo. Bagenda muleetanga mujulizi wa gavumenti. N'agamba sirina gye ngenda kudduka. Mama Salaamu Musumba n'agamba naye talina gy'adduka. Ne Mukaaku. Naye yaganye. Andi Mukaaku sigo basoso mmuzza. Mukaaku bamuzzaako ogw'obuyeekera. Yali muyeekera. President n'amusonyiwa. Kati ebibonerezo bye bambadde bamuvunaana ebyo bibimuleeta mu ekyo. Kati toyinza kugamba. Kati goyagala akola atya? Agume masajja abeereyo. Waliwo abantu abewaayo nga saddaaka. Agume bamusaddaake. Njagala nkujjukize Besigye. Gwe gw'otomanyi. Muŋŋambe. Besigye wadduka nga Kyagulanyi Muwala badduka bamulangira nti yagendera mu Gomesi. N'agenda South Africa. Mu budde obwo yalina abamuwagira mu magye nga bawera. Nagamba nkweka lugave n'ogaana. Kati wuuyungira okuba emyasi. Oyo jjajjange si ggwe. Jjajjaawo alina kyagamba. Naye ne mwami Sewanda gye weekoze ebintu ku channel. Besigye bw'agenda South Africa teyali wakudda. Ne babaako muzeeyi wange gwe baayita. Baamuteeka ku nnyonyi wano nga mulwadde. N'agenda South Africa. Bw'atuuka South Africa ne bamuteeka mu meeting nga baagala y'abaakomawo wano bamuwe ssente zonna buli kimu avuganye Museveni kuwa President mu 2006. Baba South Africa. Abaali eri ne Besigye gye yali South Africa.
bwe yabatunulako bw'ati bonna n'abatya n'agaana bw'agaana n'akomawo e Uganda ne basigalayo nga babuuza tukoze tutya nga mubali mu bajenozi abaali bagenze South Africa mwali mu bajenozi ng'ate bo Besigye baali tebakyamwagala kwesimba kuba esimba 2-1 ngawo bituuka ku Besigye abaavuganya ng'awo tebakkiriza era kye kyali kibaleese ono kati Besigye n'atuula mu lukuŋŋaana olwo n'agamba nti nze nja kuddayo e Uganda ne bamugamba nti naye gw'onaddayo e Uganda toyina kyogenda kukola bajja kukwata bakutte n'agamba nti njagala banzite evolution etandikire kufa kwange ojjukira Arab Spring gye yatandikira omuvubuka omusuubuzi eyeekumako omuliro n'afa n'owulira president n'ava mu buyinza abantu ne beekalakasa president n'ava mu buyinza Besigye ava e South Africa nga takomyewo wano kwesimba wavuganye Museveni ng'akomyewo wano bamutte amagye gatandika revolution eyo yensonga yokka enjagaza Besigye kati bali abaali babadde mu meeting eri ne bajja bagamba Museveni eno abamu byonna ebyali mu meeting ne babimubuulira ne bamala obimubuulira ne bamugamba ne Besigye asazewo akomewo tumutte revolution etandikiraawo Besigye agenda otuuka entebe ku kisaawe ng'ate amagye agamukuuma mayitirivu waliwo omulenzi muto baali bamuyita Kyanda ndoza omulala baali bamuyita Mugira olwo gatte n'ogundi ono oyo Nobo Mayombo be baali bakulira security team omugenzi eyali enyweza okukuuma Besigye Besigye agenda otuuka ano nga bakuuma mukuume kati gwe bayita no Dr. Kiza Besigye si kyokka ba Museveni bagenda mu nsiko mu 101 David Oyito Ojoko nga yaduumira amagye yabagamba nti abascout bagende eriwero tujja basanga tujja battirayo n'ababuulira n'abayeekera bonna be baali battidde mu nsiko Besigye ng'akola Nairobi mu ddwaliro n'avaayo mu ddwaliro agenda jjanja babayeekera mu nsiko bafaafe naye ng'anunudde eggwanga lino ogwo gwe mulundi gwa Besigye ogwasooka okuwaayo obulamu bwe ogwokubiri gwali ogwo ng'ali luddawa ng'ali South Africa ogwokusatu ke kalwako nga kawedde oba muwere miliyoni 6 z'owulira nsibambi akugamba keeza $, afulume eggwanga bamale okulayira n'agaana yakikola ne mu 2011 n'akikola ne mu 2016 Kyagulanyi wamukubire oluyimba situka tukole ki tutambule Besigye agenda wona atya talina kyalumwa ne wafa Yulai freedom fighter bwafe gwanga lino lisigala wa Amini yafanga sejjana ne Luwumu kwa Amini ne Luwumu tujjukirani jana Luwumu ereo yagala nyongero kujukiza banaffe aba Lugave abo Kofand Fislap kifwa kutawanya kuba emyasi ofeekera kozesa Lugave abo Kofand Fislap yagadde ka Lugave kano kayo kumamise wanda jinangamba bajjajja bibi bamuliko bajjajja tebakanyo bajjajja balina obujjanjabe bumala ati tomanya yinza okwetaaga ko jjajja ngenda kamuwalwa mpaka ankole kyankola tokyesabira ngenda kamuwa akole kyakkola Lugave banyabo ne basebo ono bamutambulabe wano wiiki ejja mujja kumanya nti yakutte mu kinnya ky'omusota kamwa kabi gwo byesabidde anti kamwa kabi gwo byesabidde kamwa kabi sekamuli kansaze nga gwo kagogombodde genda pharmacy yonna ekuli okumpi oba drugshop ekuli okumpi obirenga wefunira Lugavon abo Kofanda afurusira pina ne Lugave abasa silap ofuna ekikeeto bamu saisa yinagase mu lubuto kwesa Lugave abasa silap yagenda oberanga akonya outside zino genda pharmacy zonna ne drugshop wano mu ggwanga Uganda gwe ali ebwe Uganda genda atukira ebintu by'abana Uganda obirenga ofuna eddagala lino bwetwogerera mukulu Lord Mayor w'ekibuga ekikulu Kampala gwe bayita bali mwezo ali kababi bali batasokera mu bisamu dali asuso okwepanka agoba bafutu soja mugulu mu ofisi ye tayagala badugala yagamba agenda kolagana ne government emuddi bali bati era tuina Pasa Kayanja tumanyi akolagana nnyo ne First Family bali bati abaana bwaki bayisa mbali mwezi ngali ngate akola mirimu gya ggwanga bamala biseera ate bamuyisaamu lwa busiro
senga babaddemu amagezi agategeera bino twabyogera nti bali mwezi oyo gwe baleeta okuvuganya ku bwa Lord Mayor tazze kubeera Lord Mayor azze kusuula Erias Lukwago byonna byakola agenda kukolera bali Lukwago bali bayagala dde omukwata naye ng'alina immunity ey'okubeera Lord Mayor ng'era banaamukwata amawulire gajja gamba nti Lord Mayor bamukoze eki ne bakozesa bali mu National Unity Platform ne bawa bali mwezo ne bamuwangula njagala ojjukire bali mwezo bwe yamala okuwangula akaluya ddawa yagendako Pastor Kayanja yali agenzeeko ku kitebe kya National Unity Platform lwaki aba busy emirimu gya Kampala kasasiro uno atutawaanya talinawo budde tewali luli yali abudde yabuyina meeting ziringa meeting ali ku mirimu era tasobola na kwambala kati kakofiira ka National Unity Platform nga lwaki akambala kasa mumanyi wa nope kaya kakabula n'okubula abantu batugambanga nti balina ensonga lwaki bambala obukofiira obwo era ne batugamba nti gavumenti yagala obajjako obukofiira obwo ebe bajja mu revolution yaabwe Lukanga okyamujjukira naye bukyanga awangula obaka ba parliament wali mulako nga yambadde akakofiira ako sikyamulaba yaddawo bannayuganda bayige ekiseera kino ekimu bwe tuba twogera batuwulirizenga omuntu wavayo nagamba nti owalana Nuupu oyinza muddamu ki nina akatambi kammwe mwabadde ne kwezi nga kwezi agamba Nuupu sijagala nange nengamba sijagala boga oyogedde ekigambo ki ye naawe ensonga ze nendaba mu comment nga bagamba mwe babagambye babaagala nze nja mubuuza nze siwalana Nuupu owalana ki Robert Kyagulanyi Center mwagamba muli balabira ku bikolwa byabwe ebikolwa byo bwe mbitunuulira ng'olina kyogatta ku ffe oba waffe Nuupu ani wo gogamba nti ate ono tusobola okukwatagana naye waliyo Joel Ssenyonyi naye kati byakola sikyabitegeera sajja mugezi ebyaddala yeka awasigadde Kyagulanyi yava ku mulamwa ki kyamujja ku mulamwa akimanyi bahandulazi be yalina script kwatambulira abantu nagamba nze ndi kanso si buli kibuuzo kyombuuza ndi nja kukyanukula katugenda kukola tutya tubibuuze bana ojja kubibuuza abalala tugende ababimanyi gye bali nkyaleeta ebiro ojja kulaba abalala nga babyanukula naye nze nkugambye bisijja kubikola sibyanukula Kyagulanyi bwe oyagala okumanya script y'abantu batambulirako ddayo ng'afuuse omubaka wa parliament 2017 2018 yagenda e Harvard n'asomayo ka course mu leadership mu Africa bavaamu abantu aba genda onoonye ani yabasasulira ogenda mu ka course ako Harvard si university gyomala gagenda mufa yesinga era tomala gagendayo nti nze nasinze ebigeze egindi ne Makerere University ngenda Harvard nedda sebo wateekwa okubeera abakulikomendinga okugenda osomere Harvard awo etandikira okuva ku mulamwa era bw'avaayo n'adda wano twalina people power nga tukkiriza nti people power kigenda kuba kisinde nga kireese ekyenjawulo ekitabadde mu byabufuzi nga kigasse ebibiina by'obufuzi byonna ebibadde bigugulana ku ludda oluvuganya gavumenti n'owa NRM alina endowooza yaffe nga naye tujja kumukkiriza ng'atambula naffe era bw'onolaba ebifaananyi byange bye nasooka okuba nali ngenda kwesimba ku bwa kansala byali mu kkala myufu naye ng'ate biraga ndi wa People's Progressive Party sikisobola nze neemanya amalwaliro sitegaŋŋaali oli agambye nti gwe koonoyambala akakoofiira ako nja kukuba ate nze mmanyi yayagala dde okunkuba lwaki nkateekako muwe justification yenkuba oyo omusajja bunaku atambula ayagala kunkuba era abuuza nti olunaku luli kyalumu kasewanda gyakuwendi kagwikiriza nja kakuba nga gwe omusanga ng'omwandulira amalusu oba omuwadde justification ekola ki ekkuba olina omuti gw'olaba asobola oleeta enkyukakyuka mu Uganda nga mujagala ekisobola okuleeta enkyukakyuka kiri eki dialogue mukutu gwa Megatron teri muntu bwannamunigina yadde ekibiina ky'obwebufuzi ekyetengeredde ekisobola okujjako obwannakyemalira bwa Museveni bumaze emyaka 40
kati mweji ng'ate busaba n'emirala 5 okuweza ameka. CDF bamukyusiza oli yagenze kweyongerayo kakoosi. Ne baleta mutabani wa mwonyina wa Babi. Atoli ani yagambye ugajjawo bwe yagambye anti nze nange ndi mu kubanoonyeza mu research. Noonyereza bigambo nze simanyi. Musibe bulungi. Lwaki toyogera gwe baleese? Bamulese neze simanyiko nti oba muganda wa Babi. Bwabingambye wano. Mwanyina wa Babi. Ekyo nakikusomesa lujagala nkusomesa ebintu obiyige. Mwanyina yabatya. Bwe mufaanagana ekikula same sex oyo aba muganda wo. Bwe mutafaanagana opposite sex oyo aba mwannyoko. Kati gwe omukazi muganda wo omukazi akuyita mwannyoko. Gwe naawe omuyita mwannyinaze. Kati muganda wo aba musajja gwe mwannyoko ye mukazi. Ukitegedde? Okay. Weewaawo. Musibe bulungi. Mweraba. Tukoze mmeka.